Abatuuze bakutte omusajja abadde alinnye omuti gw'amasannyalaze ne bamuwamba nga bagamba nti baludde nga tebalina masannyalaze ate nga abawomeme bwe bajja tebalina kye bakolawo. Omwana ng'oyo ajja kwata ku kintu tamanyi gatambulira ku waya abamu mulimu abakozesa amasannyalaze nga tebabitegeera ebyuma ne byonooneka tagenda kukusasulira byuma byo bifudde mashini z'omusajja ono ayokya welding zikuba ya bukadde. Omusajja ono Mike Buyera bamugalidde mu ofiisi y'RC n'okumuggyako pikipiki kw'abadde ajjidde nga bwe bamusaba ekitambuliso naye kyabalaze tekibadde kya kitongole kya umeme. Amatendo yampise nenaga nekola nezija naga natuusa saatigedde kiri mu kitundu kali kyemana okunkwata. Waliwo wa umeme omulala ze naye gwe babadde baagala okuwambanga munne wabula n'ategeeza nga wagenda okutereza ekizibu kino mu bwangu ye ne bamuleka n'agenda n'ategeeza omusasi waffe nti ono gwe bakutte abadde mufere n'ayongerako nti abantu mu kitundu kino basukiridde obubbi bw'amasannyalaze nga kye kiviirako ebyuma okufa buli kadde. Abakasitoma abalala batugamba basinga tebasasula babbi tebatuwa wano piruzi nze sifuna piruzi wano na complain bana. Abatuuze bagamba nti okuvaavaako kw'amasannyalaze kuboononera ebintu byabwe nga kati bingi babifiiriddwa nga n'abasaaluuni kati abantu babaanika mu musana okusobola okukaza enviiri zaabwe. firiji ya mukadde ya bukadde amatabaga y'abasaaluuni abantu babaanika bakeera kubaanika kwali musana. Tukutte omusajja tumuyize naye mpaka n'essawa yakakatte manala kutukutte ate nga obadde tukubama. Balaze Bukedde TV transformer wezayokya emiti waya abawumemeze baleka nga zirengejja n'endala ze bayunga nga za bulabe ennyo eri abantu naddala abaana abato. Tulina abaana bazanyira no balaba wano wali mita 2 omwana ayisobola okulinya nawalampa n'asika ku liwayo n'aggirawo n'afiirawo. Ekintu bakibuusizza amaaso batuweereza abakozi b'amasannyalaze ffe tulowooza nti be bantu abatuufu ate batuweereza bakamyufu. Tuviiridde mu kifo kino ng'abawumeme batandise okuddaabiriza amasannyalaze mu kitundu kino. Bambalazaabwe Ssemakula yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.